kasi munnange ebiseera ebinasaka akaseera akasibu n'abaana bange sorry Elizabeth tokaaba sirika nabona n'abaana bange bambi naawe waaliwo bambi ayanzigirira ekisana nga mu wooteeri naye sente akabalansi akaali kasigaddewo nangamba jangu mpangiseeko wano omuzigo omwezi 5,500 kati ninsasulako emyezi egyo 2 nituweebakaawo naye bambi ebyo ebiseera nasanga akazibu nagendanga nindima emmere ningenda awantu nindimirizaopakasa emmere ninzijja ninfuna abaana bange bafune ekyokulya bayongezaayo twawangaalirayo ebbanga kubanga twakomawo gwali gwa 6 omama fiina we yateerawo emmotoka ez'okukola ki ez'okuleeta abantu abaali bali mu paaka kubatwala mu byalo ezo mmotoka zesankumyawo ndaba mpise mu kaseera akazibu akaseera ak'ennaku naye mukama mwebaza nakubadde nayita mu kaseera akazibu twafa twasigala tuli balamu n'abaana bange obaggulawo bwe bati kwolweza emmotoka zesankumyawo ninzijja ninneewala waliwo neewala nimwewalako sente 10,000 kubanga batuleetera 9,000 ebyo ebiseera mmotoka zaali za bbeeyi baleetamu abantu 3 mu mmotoka nitukomawo n'abaana bange netujja netubeerawo twajjaawo towasanga nga bakubanja sente nnyingi emyezi egyo baali bammanja naye landlord nali mumanyi ng'omuntu aba amanyi ennaku ye nimunyonyola nti munnange covid yajja owagiraba nali nkusasula wali tummanja naye ngumikiriza nje kuwa akasenteko twakomawo tumaze kukomawo tuvudde mu kyalo n'abaana bange tetulina wakutandikira tuze sente zonna ziweddewo kubanga twalina 10,000 ne batuleetera 9 netusigaza 1,000 okutujjamu okunanka kutujja mu tawuni baleeta migugu gyokka kubanga bali ebiseera tebaleeta bantu baleeta emigugu gyokka omugugu oli yagutuleetera gyali 1,000 n'aguwumuza wali gye twali tusula nitukomanga naye kyatuyamba twajjanga abantu baali batuwadde obunga bwa muwogo wetwajja nabwe netutandikirako natuuka ebyo ebiseera nsanga byali biseera bya nseenene etandika kongola enseenene nga bwenfunayo ez'amanda bwenfunayo ez'obujanjaalo n'abaana bange bwetuti netandika kutambuza kawo mu kkubo omutwala kawo mubaganda bano ab'emmotoka ne bambulako bwe bati tubeerera muno obulamu tumala ne tubumanyiiza mpola mpola naye ninsigaliza kibini nga naye singa bano abakampuni bampise ningenda ninkola buno obulamu obw'abaana bange ekisinga okunyuma baana balyako olunaku otulya ekyemisana ekyeggulo tiwali mmere otulya ekyeggulo ekyemisana tiwali obulamu obw'ennaku obw'amaziga buli kaseera nimugamba mukama yalinnyambye lwali olwo mukama yawulira ensaala zange ne bampita ne baŋŋamba jangu tukola intako ningenda ningikola nali ndyawo ninkomawo ninnyonnyolamu omukadde oli bambi owa kyaki ye yali yambeererawo naŋŋamba ajja kusigaza obwana bwange ninyenda nimugamba mukadde kati genda nsaba maama onzaale kubanga omanyi munsindiwako omusiina gwe nyinza ga nti nyamba kinu nti oba kiri ti maama nyamba onsigaliza obwana bwange nyende enkole abaana bange okusigala nga tubalina kyakulya bambi kinnuma nyamba naŋŋamba kamuli tiwali buzibu abaana bateekawo nze nja kubalinda nga bwe nkuuma ababawala bange n'ababajja bakuuma tofaayo kama mwebaza kubanga yamba maama wange oyo kubanga nali siina maama munsi newankubadde naye maama mwebaza bambi ayansinkanye omukyalo oyo ekyo nekivaawo natambula bulungi nimpitira mu sikurimu niŋŋenda batuyita netugenda twatuukayo eri tumaze tutuukayo eri wenyini gye tugenda natuuka ku ofiisi emu ya abaha bagiyita kuzaamu ne bajja ne bakola ki ne bannonawo bosi wange nankima yali anguze wano Uganda nankima twatuuka mu motoka mmanyi gye yasooka kumbuuza n'okubagamba ebyo ebiseera nali sitegeera kyategeeza yambuuza oli mufumbo nimunze saategeera kyategeezeza nimugamba nedda kale kiyambuuzaako olina abaana ekinawuliramu nimugamba nina abaana nambuusa bameka nimugamba 2 tugenda tuyitira ku supermarket nagula ebyagula netugenda waka omumaka ago gye nagenda nasangamu abantu 4 ate be baali bali mu kontrakita yange abanalina okulabirira nasangamu abantu baali 4 abaali bali mu kontrakita yange gye nali nsayinize boolina okukolera nina kukolera n'abanyanjulira
maama na muwala w'omu ne mutabani w'omu nange neeye yennyini baba wange nali nkolera omwami oli baali bamuyita Muhammad. Nintandika kukola enkeera yaako nali manyi ekyali kintutte nti obuzibu obwennina simanyi kwogera Luzungu simanyi Luwarabu manyi ekyemmanyimu Lutooro na Luganda ebyo nsobola kuba mbimanyi naye niŋŋamba nti sijja kukuuma bo bantume oti oba baŋŋambe kubanga mba sijja kumanya kye baŋŋambye nimmanya nti omuntu obwakeera ku makya alongoosa ennyumba nimanyi omuntu obukya ku makya olumaze kulongoosa ennyumba oyoza ebintu obibaku ebiri nange ne bwakya ku makya ninsiimuula ninjoza ebintu ebyali biriwo nindongoosa buli wantu wonna. Maama wange yazuukuka zaali ssaawa 7 nasiima sikurani kati awo nange ninkola ki ningendera awo ekinabanga sitegedde kati awo ninconcentratinga nti mpuliriza nnyo olulimi lwabwe mmanye nti aba ategeeza ki wagamba kino aba ategeeza kino kati awo nagenda nga njiga mpola namalawo omwezi ogwokubiri gwali gwayingiramu ekisiibo kubanga twali tugenze mu gwokusatu ekisiibo tukiyingiramu tutwayabakanga nga tusula tukola nga sina embeera yonna gye nalabyewo wakaawe eyeeriwo. Kati omwezi ogwokubiri ogwo ekisiibo tutandise ekisiibo nakwata omubiri gwange gwakwata okunyogovu nga bw'omuntu bw'ogamba nti nkwase ayisi natuuya nanga niwavaamu ebintu biringa nga ayisi nyenda n'owombika ebifaanana bitya siwulira ng'ombise ne bantwalako mu ddwaliro banoonya obulwadde ekintu gye kiva nekikola kibula nesigalirawo awo naye obunagenda e Saudi tandika kuloota emisota guno omusota ogwa ttimbo gunalabanga waka gukomawo mu bulamu bwange ntandika kuguloota mbambi awo ntandika embwa awo waka waliwo embwa ezisula nga embwa ewoggana mpaka obudde kukya amagongolo gatandika galiwo gano oba mugayita matya galiwo amagongolo ga bbulaaka gatandika kuyingira mu nnyumba gyensula amagongolo mangi ng'oli Saudi ndi Saudi amagongolo aga bbulaaka gayingira mu nnyumba wensula nga ate ennyumba eri mu kikomera nga bw'olaba ekikomera kino ebikomera byabo bibeera biwanvu mpaka waggulu bimanyi naye amagongolo gayingira mu nnyumba yange oba wakasula erino eddala lize oba wakasula erino eddala lize ng'agaloota agentiisa weegatabuze ndoota omusota mbandi awo nindoota ebintu eddagala liri mu kaveera ka bbulaaka bino eveera ebyazibbalwa ebitutwalayo ebyakasasiro naloota nti mulimu eddagala nindoota eddagala mu kinaabiro ndoota ebirooto egyentiisa naye nga ndwala siwona ndwala obulamu bwange kati natuuka ekiseera ngamba abaana bannange empita mu mbeera bweti na bweti saba ago majini g'Abawarabu jjukira n'ebyewaka nagiri emisimu gyennyini nga nakyo baali bakuwongamu kati nsigala ntandika okusaba nzigula olupalu lw'okusaba nsinkana ntandika ku miitingi nanga kusindikirako abasumba munsabire mpita mu mbeera bweti tusiibe tuyingire ekyenakwana ninyingira ninsaba nga bwe nsiiba kati ebyo bivaawo siddamu kuloota misota biki bivaawo ekisiibo bwe kyaggweramu bwekiti kyaggwamu lwali nzijukire oba lwali lwakusatu oba lwakuna boosi wange ekisiibo kyaggwamu nga leero enkeera yaako boosi wange yali taŋŋambangako kigambo kyonna omusajja nsanga mu sitoowa ngenda kulaba atandika kunkwatirira bw'ati ne mugamba nvaako nze naŋŋamba nkwagala naye jjukira ayogera Lwarabu ate nze Olwarabu bwabwe sinabitegeera byategeeza mugamba nvaako nze efulumayo kubanga baali ku woofiisi batugambye tolina kubeera na connection yonna n'omusajja w'Omuwarabu tolina kumwesembereza tolina kwesesa naye nfulumayo mu sitoowa nze nintambula nengenda byange kati maze okutambula omusajja ogwaddako ebyo ebiseera nga bw'omanyi abaana ab'Abawarabu basoomooza waliwo muzzukulu we yalina omuwala we bazze kukyala ne bajja n'abaana kati omwana oyo nali ngenze nsibye dread zange nanzikwata yasooka nansika enviiri olwasooka nga na maama we alaba kati ffe baali baatugaana kuba abaana b'abantu abo ngu tolina mmukwatako baakoze ekinze nimmuleka naye kyanyiiza ng'omuntu nga naye omwana kumpi yenkana mutabani wange gwe nzaala nti ate ansika enviiri ate ne maama w'omwana alaba nasirika saanyaga enkisiriikirira olwaddako bakyaliwo nga tebannagenda kati olwaddako era nabwo
nga tebanaba kuddayo ewaabwe omanyi bakyalanga ne bamalawo omwezi wiiki bakyali awo omwana era naddamu n'akola kyekimu n'asika enviiri Pawulo yansamba n'omugere asamba teki nawulira obusungu ningamba omwana ono mukolere ki nja mukuba atandeetera obuzibu naye Pawulo kubalaga nti nyiiza kubanga luli omwana yakikola nabo weebali tebalina kibamugambako kati Pawulo n'abagamba nti nze sajja wano mu kontrakita nasayiningamu abantu 4 owema nasayiningamu abantu bano omwana wammwe okujja nkube nze sijja kigumiikiriza kati onayogerawe ekya omwana bebi anti bebi nibasusuuta omwana era tiyalwayo mu ddakiika n'emu naddamu n'akola ekyabadde akoze nange nabalaga nyingira ogw'obusungu nayingira mu kisenge kyange nizigyayo bbaaga yange ninfulumira omwana yakulako wayo tuuka ekiko ekyo maama wange omwana tayinza butakukuulako wayo omwana akusisa enviiri kwatatadde okka n'okukukuba omwana yali wa myaka emeka omwana ebisendooza yali wa myaka nga 89 myaka 89 anti kati olwokuba kati gwe waliko olwedde ebikusumbuwa bino ebizimu n'ebyoya ebikutambulirako ebyakwetera okunyiiga naye nga ekyo nekivaawo ninfulumamu nebbaaga yange ninfuluma ningenda ebweru ninkuuma onu boosi ayali andeese nintuula obwe yajja nimunyonyola nagamba beesi tikigenda kuddamu kubaawo tuddeyo ki nnyumba ninsirayo obwo naddayo waaliko omwana kati ow'emyaka 15 akeera ku makya ayiwa gundi yogati gundi ku bigundi byabwe bino bitayuzi abiyo ngenda nsiimuula mala kusiimula sinyaga ngenda nsiimuula kubanga na maama yateranga bikola juice biki nabifulumyayo nabiyiwaawo nwakuyita ojja olongoosi kati omwana ayiwa yogati sijja nsiimuula mala kusiimuula nzimba n'akadda yaddamu ayiwa omulala nzijja nsiimuula nali ndi mu kusiimuula omwana yayiteeyo emabega nankubira omugere ningweri jukira nali nkutamye bwenti ningweri naye buusa ono bano baana kika kibano nga n'abazadde baabwe kwebali tebalina kye banyega nagamba baba nimugamba baba obukinaddamu kubaawo munzizeeyo ku woofiisi kubanga bano abaana saabasayininga mu kontrakita sibayinaamu nasayininga abantu 4 bendina kukolera naye kati abaana bammwe batandise okunkuba ninyomba kati nayomba bosi nagamba tikigenda kuddamu kubaawo era omulundi ogwokusatu era omulenzi y'omunaddamu n'akikola obwe yaddamu n'akikola nafuluma ebweru nimugamba munzize ku woofiisi tugende ku woofiisi tutuule mu nsonga zino nze enkooyi abaana sajja wano kubibwa baana bammwe kati olina kukola ki nakubira direkita wa woofiisi namunyonyola kati direkita wa woofiisi nagamba emyaka 15 n'omwenda nga yebakusamba bosi nakola ki nakubira direkita kati direkita najja yajja nambuuza nimunyonyola ekiriwo nagamba leeta kontrakita tulabe ninzigyayo kontrakita ningimuwa nga kontrakita basayininga mulimu abantu 4 beninalabirira nayogerako n'onu bosi wange n'abagamba kituufu omuwala abaana tebakola ki bano abalala abalimu teyabasayininga naye tutujja kugoba bagenyi waka abazze kukyala abaana bammwe mubagambe babeere n'empisa kulwansonga omukozi kituufu mu kontrakita tikirimu ekyokumukuba ate omwana akuba ate omuntu ono kubanga ono muntu mukulu yajja azaddeko abaana balina abaana oli bosi naye nagati kigenda kuddamu kukola ki waawo kati ogwasemba omwana neera yaddamu n'ansamba olwolu amaze vaawo naddamu n'ansamba n'emyaka 15 kati kwolu siina kye nanyegawo nagenda mu sitoowa nsooka nintuuleyo mu sitoowa ninsirikira mala sirikira mu sitoowa boosi wange omusajja gye yajja nansanga boosi ajja bamugamba beesi yeegolimye aganye kukola atudde eyo genda oyogereko naye asimu yamukubye kati nibamunyonyola kati najja nansanga yanasore beesi biki nange ninkitwala ize kati nali ndi awo omusajja wekyava ate n'atandika kwagala kunkwatira mu sitoowa ye yennyini olwo olunaku lwennyini ayagala kunkwatira mu sitoowa yenna yeeyambula yetema siteeri nimugamba owaayo gwe obadde kiyena ekibiri kyona ebyoya byabye ebimuliko nimugamba obadde ki nintambula ninkola ki ninvaawo mala kuvaayo namulekayo mu sitoowa kubanga kwolwo olunaku namusindika
namusindika yali agenda kungwira ayagala mbundamire bwati nimusindika nagwere kati omala musindika kigere kino kyafunamu obuzibu ng'atambula bubi awenyegera kati omukazi amubuuza kiki nze mama saamugamba kubanga baali batugamba tetulina kugamba ki bamama nti mama oba bosi angamba kino tolina kumugamba nasirika saamugamba kati obunasirika baba naavayo olwo baba yanteeka yasiikuula fitina nga baba nowemutondera salama taddamu nga munyiivu muzibu naye mukyala we amubuuza kiki ekituuseewo yamugamba kimungu abadde simanyi avuga emmotoka manya yakubye manya kawampusi kekamulina waakoseddwa kumpe nze nali musindisa ekigere ne kinywokamu kati nsirika mbeerawaawo abaana bangamba oba olaba kiganye guno omulundi ogwokubiri tagenda kuddamu kugamba kintu kyonna kati era bibeerawo tubiyitamu naye ow'omulemesa omulundi ogwokubiri aba tajja kuddamu kugamba kintu kyonna nange nimbivaako ntandika kukola bwe twewalana bwe mutoolera salaama taddamu nze neeyongera nikola byange kati obuzibu bwe bwava weewano nabanga neebase ku makya suze mu leegingi yange kubanga twali twagenda ne leegingi nabanga neebase ku makya bugenda kukya leegingi mubaginzigyemu nika gye nyambadde munda sigirina nga nnyonnyola abaana ku gurupu nti bannange mba neebase bugenda kukya nga siri mu ngoye nange sitegeera oba mizimu gy'Abarabu gye gibinzigyamu bukya ku makya mbanga omuntu ogubakozeseza bukya ku makya ng'amaaso gazimbye ebisambi tibyagala kutambula bizito ninnyonnyola abaana ngwayo egyegye mizimu gy'Abawarabu niŋŋamba nange kati ninfunamu okwekengera nti oba bino bintu byabano abantu ng'ate nange engeri ndiko biri ebyewaka emyoyo giri egibampongako nti oba byebyo nimbeera ku ekyo ninsaba ninsiiba ninsaba naye bwensaba siraba omusimu oba nange tigikutuka tigisiibe tigimenyeka nineebuuza kiki ekyabaawo guno ezinu sitaani kikaaki mu nnyumba yaabo baalinamu ebintu byabwe nga bw'omanyi ebyawonga byabwe baali balunda sikoopiyoni balina sikoopiyoni ekirala baalina emmere twafumbanga emmere tumala okufumba bwe tutya emmere nga tutunagiryako batoolako emmere nebagimpa ne baŋŋamba nsale ekkubo waliwo ekkubo kubanga ennyumba yaffe waliwo ekkubo eryali ligiyitamu nsale ekkubo waliwo olujja we nagendanga ningiteeka naye emmere eyo ogiteekako ne kuyitawo eddakiika nga 2 ogenda kuddayo emmere eyo teriiko ngenda baŋŋamba genda okimeyo etreya gy'otutteyo ngenda nkimayo etreya tiwaliyo omwana tolina kyolabawo naye ng'emmere tekose treya teriiko gy'otuttewo nganzizaayo etreya mu nnyumba ningamba oba bino ebintu ebibaŋŋamba nsalde ekkubo ntwala emmere byebijja ne binkozesa bino ntandise kwekengera ntandise kubeera mu mbeera ey'entiisa mu nnyumba walimu ebintu ebisula nga biggulawo olujja owulira omuntu ajja naggula ate nemumala ne rweggala naye onoonya alugudde nga tomulaba niŋŋamba abaana mu bintu bannange baanamu empita mu mbeera eno bweti ago majiini g'Abawarabu saba abalala ne bandagirira okozesa omunnyo nankagaliki weesiige galiki n'abagaliki naye nimbaganze ndimulokola omunnyo sijja gukozesa ne galiki sijja gikozesa kuba Katonda asinga omunnyo amaanyi asinga galiki amaanyi nakijja kuki nali nkufolowinzeeko lumu nawulirako ogamba abaana timukozesa timuteekayo emunyu wansi wa buliri biki omunyu nazo zibeera ndagaano togukozesa saba kimu Katonda ye yagenda kuyamba ningamba sijja kozesa munnyo naguwulira bagusomesaako gubi saagukozesa nimbeera mwogwo obulamu naye ng'ekintu kimala nikissaawo nga wiiki ekintu nikiddamu ninsanga kinyambudde engoye ndi mwereere naye ng'ate ndinga omuntu ogwo bakozesesa ebisambi binzitawa feesi ezimbye nirumu neŋŋambako abaana naye sooka niŋŋamba tambulirako emyezi ng'ebiri niŋŋamba benyini bano abakampuni abaali bandeese nayogerako ne madamu Irida nimugamba madamu Irida mukwano nnyamba olwo omutwe gusiiba gunduma ekiro kyona ekintu ekyo ekyambangawo madamu Irida nnyamba oba masitaani oba balina biki ebinasanga mu nnyumba ekintu kiyinkozesa naye simanyi ekiyinkozesa madamu Irida naga sooka ogumiikirize
kanjogereko kubanga nali mugambye nti bankyusisa ennyumba ku myezi ena nti bankyusisa ennyumba kubanga nali ndaba ekintu kinsuseeko ng'osaba bakukyusiza ennyumba banziggyewaawo akamalayo emyezi ena banfunire ennyumba endala. Madamu Yuda ngamba sooka ogumikirizeemu kanjogereko na sitaafu tujja kukola ki tujja kunanka tujja kuddira kati nkuuma omukyala ayogereko n'abantu kigaane ekintu bwe kyayisangamu wiiki oba ennaku ekintu ne kimbaawo bukya kumakya omutwe guzimbye amaaso gonna gazimbye feesi ezimbye omutwe gwonna gunduma nnyonnyo ebisambi binumpalula biwalula okusiimuula obulumi nyana nga mpitamu naye nga wano mu kubaawo tolina okudda engulu wowulire ebyo ndi mu bulamu bwe buti engoye sizirina ndi mwereere nasuze mu nnika yange nasuze mu buleegingi sibirina ndi mwereere ate nga obuliri bulinga omuntu oba akozeseza eŋŋamba naye kiki ekinkozesa bannange naraatana basumba bangi abanakontakitinga nga hano Uganda bannange musabire ndi bwenti na bwenti ebintu embeera ngeeyo neŋŋamba bannange nsabye nsiibye mukama ye ekitakutuka kyo kiki kinu ebirala nga nzize nsaba nebiva mu bulamu bwange kino ekitavaawo kyekiki nimbeera mu bulamu obu naye nga bano aba ofiisi tebalina meseji gye banziramu ninziramu nimusindikira meseji omukyala nimugamba mbi mukwano oli mukazi omanyi ekyempitamu bambi nkwegayidde Madamu Yuda nnyamba munzigye mu nnyumba eno kubanga nja kufiirayo ndeka abaana bange nabaleka e Uganda. Mukyala n'agamba era ngenda tukuliko tugenda kukyusa anti kati tulina kukyusa magezi biki ninkuuma bambi nakuuma naye bambi tebanyamba. Kumala bbanga kiri wamalawo mu kiyumba ekyo? Kiyumba ekyo nakimalamu emyezi 6 n'ennaku 10 ng'ate mpita mu mbeera eyo kati ekyaleeta kujja kuzuula nti bulijjo emizimu si gyo ginkozesa bulijjo sitaani gye mbadde empaayirizwa ningisiibira ningisabira si ye nkozesa yali bosi wange wenyini ye yali ankozesa. Elizabeth bannange tokaaba mukwano kale sirika Elizabeth sirika sorry wamuzuula oti kati jjukira nga bwe nkugambye nti nalina dread mutwe ez'enviiri zange zennyini kati obunagendanga kwerookinga enviiri ezo zandumanga nnyo bambi kati neeraliikira stress y'enviiri ziri ningamba enviiri kanzisumululeyo ezinakutuka zikutuka ezinasigala sigale bambi ntandika kusumulula enviiri kubanga gamba jjukira nabanga n'emirimu emisana nga nkola mirimu gyabwe sijja kutuula mu nviiri zange kati nze enviiri nasumululanga kiro kati kwolwo nsumulula enviiri anasimululanga jjukira nze kyaleeteranga kugamba nti sitaani zaabwo biki baleetanga endiga ne bazisuza mu nnyumba enkeera waako endiga ezo bamaze okusuza mu nnyumba ne bazisala naye nange saamanyanga kyali kigendererwa lwaki bakolanga bwe bati ekyo ne kivaawo twagendanga mu nnyumba ey'omukyalo ne tuddeyo mu kibuga kati kwolwo bantwala lwali lumu ne bantwala ndyoke nzije ntegere nti bosi wange yali ankozesa bantwala banvuga kuva ssaawa 6 gw'emisana nga bwamanyi enguudo z'abantu bali tizirimu jaamu tiziriki kusanga omuntu akuvuze kuva ssaawa 6 gw'emisana mpaka ssaawa 11 z'akawungeezi abakuvugize wawanvu kati omwami oyo bantwala nze nali nakolanga nnyo emirimu gyange ndi mukazi ndi mutono si kwewaana biki naye ndi mukazi amanya emirimu gyange kubanga amanya ennaku yange yali yantwala nakeranga nkola emirimu yange genda kuwera ssaawa ezo nga buli kimu nkimaze nsigaze ebyeru eggulu kati awo bagenda kujja kusaala nga nze maliriza buli kimu ndi mu rumu yange mpuliriza enjiri oba mfolowinga olumu nateranga kufolowinga gwe oba bano ba FB4 nga ngenda olumu ngenda ku njiri nimpuliriza enjiri kati bajja bampita ngupaakinga ebintu mu bbaaga tugende
manya tugenda mu nyumba eyo mukyalo kubanga balina ennyumba bbiri mpakinga engoye zange tugenda tumala genda banvuga kuva ssaawa 6 gw'emisana mpaka ssaawa 11 akawungeezi ngenda kulaba bwe twambuka ensozi bwe twambuka eddungu bwe tukkirira tumala kutuuka eri mu kirooto nali neebase nindoota omusota guli ku muti gwezinze ku muti nindoota ne pusi nga bwe naloota omusota nindoota pusi nindoota omuti unagendayo kyesaasangayo gwali musota naye omuti gwe naguloota mu kirooto gwe guti wenyini gye bantwala mu nsozi mu ddungu waggulu nagusangayo omuti ogwo nagisangayo pusi eyo nalindoose kati awo ninfuna kwekengera ningamba bino ebintu nabiroota mu kirooto ate nga bwembiroose bwenti bwembirabye ogyeko ekintu kimu ekisirabye omusota guleka gwalimu mwogwo omuti naye mu kaseera we watuukirawo tegwaliwo kati tutuuka ngenda kulaba tuva mu mmotoka nasangayo ab'eŋŋanda abaali b'eŋŋanda z'omusajja oyo kubanga yalina bulaza we ababulaza be n'abatabani b'omusajja betwaye kuŋŋaanira mu ddungu eryo kati nineebuuza mu ddungu ekituleesezaayo kyekyaki ngenda kulaba abantu bapangulula ebintu mu mmotoka nze saabalaba gye babiteerayo kubanga nali mu gundi yange mu ruumi yange gye nali nsulamu bapangululayo ebintu awali obwambe awali ebisefuliya bapangulula ebintuntu bingi bateekaawo kati basooka bafumba bamala fumba ngenda kulaba obudde butandise kuziba obudde bwali butandise kuziba waaliwo omusajja yali atusalira endiga nga alina agaleefu bwe gati ngenda kulaba n'omusajja oyo azze mu ddungu yajjanga basalira endiga ewaka zino ezasulanga mu nnyumba zasulanga mu ruumu yange wansi wensula endiga zisulawo enkeera yaako ne bazifulumya ne bagenda ne bazisa kati omusajja oyo ajja kati ayajja ningamba kati bano nga tulina ndiga leero agenda kusala kini ningamba binaaba byabo mbeerayo ngenda kulaba ziweze 6 gw'ekiro tuli mu ddungu nga tituvaayo omukaaga ogw'ekiro tuli mu ddungu tutuvaayo kati nineebuuza bano tukolayo ki batandika kwekwata obukungu n'ogenda kulaba ono avaawo ng'agenda ayogera n'eri oli n'ayogera eri olumala kuvaayo nabajja ne baddawaawo n'omulala ne beekwata ne bagenda ne boogera eri ne bamala kuvaayo ne bakomawo kati nze ninfunamu ku kye nineebuuza omusajja ono asekola ki iye bwobuno obwambe mu nsozi tuzze nabwo bwaki nintandika kutya kati obunatya ningamba kati nkoze ntya kati nali ndi awo omukyala ajja ampita Liiza bampitanga Liiza baali tibamanyi Elizabeth Liiza nti wani ajja ngamba tayi tugenda ambuuza ng'oli mu periodi ambuuza oli mu periodi kati awo nimugamba anti kati kyenjagala tuddeyo waka kubanga mbadde padisi zange nazirese eri kati nze jjukira yagenda kukimbuuza nga kituufu ndi mu periodi nze namanya nti omusaayi guyiseemu gwakoze eki gwalabye kati nagenda kulaba yamala kukimbuuza naddayo nagenda nayogera nebbanga nibayita n'oli omwami ogwasala endiga ne boogera naye nintabifaako nze ninsirika kati nali awo ndowooza naye bano abantu kiki ekigenda mu maaso baali baagala kusaddaaka timanyire simanyi kibaali baagala kukola naye bwe batyo omukyala yajja n'akimbuuza kati ekigenda kunsuulisa mu ndowooza yange kufunamu ekirowoozo ekyo ng'abantu bano baagadde ku nsaddaaka naye tebasobola kusaddaaka ng'oli mu periods saddaaka ebanfu tekola nali sikimanyi anti kati nze engeri yakimbuuza singa nali siriimu era nali mugambye siriimu yes naye walimu nga kituufu ndimu walina katonda kati tumala nkola ki mpika ndowooza muno bannange lwakyambuziza kino ekibuuzo nasooka kwekebera engone nga siina kyendaba kati niŋŋamba lwakyambuuziza bwati natambulawo munnange natambula nevaawo naye kati ekirowoozo ngenda kulaba gwera 8 era tukyali awo niŋŋamba 8 gwekiro empewo ekunta mu ddungu tiwaliyo naaliyo tukola kiye bannange nimpulira bintamye mpulira mbikooye nintambula ningaka ngende mu nsiko negenda kufuka kati nabagamba nti akangende kufuka kati ngenda kufuka ekirowoozo ekikyo
Kabanga abantu baagala kunsaddaaka bano tukola kyenu n'obugambe kati awo ekiroso ekyajja niŋŋamba ninneefuula navaayo nalina essimu yange ninneefuula ng'ayogerera ku ssimu nti maama bawulire ekyamaama naye ebirala naaba nti bawulidde naye mpasa gamba maama kati obwentuuka omukyala ajja ŋŋamba nnyabo Liiza wange oyogera naani nemugamba maama wange ankubidde naŋŋamba ati ki ati omugambye tutulyenu namugambye kubanga mbuuzisa nkola ki sinayebaka zino essaawa nimugamba nti tulyenu ati omugambye tulyenu nti mugambye tulyeno mwoyo w'amagezi yajja oluvannyuma n'avaawo n'atambula nagenda kulaba agenda ayita bbaawo ne bayitawo n'oli omusajja waabwe ow'endiga ne bagenda ne boogera olwamala kwogera baavaayo ne bajja ne bantuulizaawo mu mmotoka ne baŋŋamba tugende tudde waka ne tudda waka olwo olunaku olutwadde waka enkeera waako ku makya akeera waliwo ekisenge ekinali sirongoosaamu buli kyondongoosa awantu awalala naye wali waba waggule kati kwolu mba ndongoosa banzijjako wifi basooka kunzijjako wifi kwolu naabali nsindiseeko message niŋŋamba abaana b'omu gurupu nti omuba timumpuliza bano bantutte mu ddungu sitegeera kigenda mu maaso gundi eweeneddako essimu eweenafuna wifi oba kugendako data banaategeera ebinali nkola kinjogera kati tutuuka abaana bafuna message bambuuza okomyewo nti yenkomyewo mukama nti mbadde ntidde naye nkomyewo nimbanyonyola bwe byabadde ne baŋŋamba nono gwe wawonye ku sadaaka niŋŋamba nti obumu biba na birowoozo byaffe ng'abaana b'abantu ninsirika kati ngenda kuyingira mu ruumu yaabwe eyo ruumu enali sirongosa nsanga waliyo scorpion bbiri scorpion endala yali efudde nze saamanya ani yagitta kati nze ngenda nali manyi nti ate ebiwuka babirunda mu nnyumba nze nali sikimanyi ningenda nimpita maama mulage ki scorpion naŋŋamba nti ngikwate ngigyewo ngende ngisuula ebweru ninkwata nindeeta kino kigundi ekisena ninkijjawo ninkitwala nkisuula ebweru ninkomawo olunakomawo mukyala yankema bwaki naŋŋamba nampeereza bino ebyeyo ebitweresa ebyegundi naŋŋamba ekiti kyakeeyo ngunkube ki scorpion eyo nali ngenda gikuba bwe nti nankwata omukono bwati naŋŋamba neeri gwagisa omukazi yayomba olunaku lulamba omukazi nayomba nimugamba sinzaagise naŋŋamba eno obadde oyagala giri omukazi yanvuma ninsirika niŋŋamba mukama gwomanyi bwe ebintu byawano kubanga nalanjanira ba ofisi banzija obambi tibanyamba ninsirika kati mu nnyumba kiro olwo olunaku ebintu byasula bitambula mu nnyumba omu naye nga simanyi biki bitambula wifi bamunzigyeko waliwo omukyala bambi nateranga mukwasaganya mama blessing nimunyonyola nti mama blessing waliwo kinu nimmanya nti wana esimu wenafuna wifi oba nikugendako data walitegeera ekinali ntegeeza kubanga bwabangawo embeera ey'obunkenke nga yantiisa bambi naye nga tiwali bambi ayamba ekyo nekivaawo kimala kuvaawo mukazi munnange kati kwe kutandika nali nsumulula enviiri zange enkeera yaako nsumulula enviiri zange ndi mu ruumu omwami oyo naye bakazaali ssaawa 9 n'akeebakako bwenti ku kitanda ndyoke ntegeere bulijjo ekibadde kinkozesa emyezi 6 nga simanyi kiki kinkozesa nga nali nakeebakako bwenti kubanga nali ndudde nsumulula enviiri nga kaneebake bugenda kukyate nga nina kukola emirimu nga neebaka nali nakeebakawo bwenti sina n'otulo tutunaba kujja nkyali awo nakeebakako ngenda kulaba omuntu agula oluggi lwange olw'ekisenge ng'ayingira amara yingira nga nze nasooka kulowooza maama yaguddewo ng'ate ono maama kiro mu kisenge kyange anoonyaki naye sirika nimanya kubanga yalina omuze noonabanga nyambala biki omulaba wuno ayingidde nga amanyi byanoonya mba nkyali angenda kulaba ate baba yayingira sirikira mpuliri wange nga kandabe kyagenda kukola anoonyaki kiki kyakimye niyesirika mara osirika jikira nali maze kubeekengera luli engeri bali bantutte mu nsozi kati sikyayebaka kubulizaawo mbeera wasiwasi tingenda kulaba omwami ayingira omwami amala kuyingira najja nayimirira nasooka nakola bwati mu maaso gange nampisaawo bwati akantu engalo ze esirika kati amala kuzimbisawo ngenda kulaba yajja yalina akacupa kaali katono kalinga nga buno obubeeramu eddagala
alina n'akatambaala. Ngenda kulaba akwata ebintu biyinga amazzi atoonyeza bw'ati mu gundi, atoonyeza bw'ati katambaala. Amala kutoonyeza katambaala akaleeta bw'ati, ajja akanteekeko bw'ati. Kati obuyakateekawo bw'ati kati nze ninkyuka nintunula eno. Ye endowooza ekirowoozo kyamuwa akikoze nga bulijjo bwe kibadde kibeera. Kumbe kw'olunakyuka akatambaala tikakola kikagendawo nga walimu ebintu ebiwunya. Ebintu byali biwunya biringa ng'eno gundi spiriti gye bateekamu byali bwe byagala kati omwami olwamaliriza niyeetema sipeeyi ye yennyini niyeeyambula kubanga babeera mu bikanzo byabwe na binipale byaki nayeyambula ekipale kye n'ekikanzo kye n'asigala mwereere. Omwami amala kweyambula ekipale kye n'ekanzo asigadde mwereere, najja n'atandika kusikako nze mpola mpola blanketi n'asuula eri. Kati n'atandikira ku ngoye jjukira nabanga nsuze mu leegingi, nali sisulangako mu nnyumba y'Omwarabu nga sambadde leegingi, naye bw'agendanga kukya nga sigirina azija mu leegingi, ala kuzija mu leegingi yali asika leegingi bw'ati agituusisa wano, nange nimukwata omukono nti baba okola ki? Yadduka n'engoye ze n'aziyola n'adduka yagenda nazo azikutte mu ngalo n'aggalawo n'afuluma n'agenda. Kati engeri nali simwetegekedde nti naamukuba ekifaananyi nakikuba nti asembayo kubanga nalina essimu yange nagendera kugamba nti nnyige manyi oggyemu paasiwadde omukuba ekifaananyi, nakimukuba nga asembayo asigazaayo omutunulako eno wokka naye no tomulaba. Kati n'afuluma n'agenda. Omwami n'amala kufuluma ninsituka nintuula, natuula ninkaaba. Ninneebuusa bulijjo nzize ngamba sitaani yankozesa, emizimu ginkozesa, ebintu by'Abarabu binkozesa. Kumbe bulijjo ye boosi wennyini yajja nankozesa nga nkubye kalifoomu nga sitegeera. Kati kyekyaviirangawo nindowooza nti wama kyekimviirako kukya nga feesi yoona ezimbye, omutwe gwonna gunnuma nnyo, ebisambi bizitowa. Kati olwo obwakyenkeera amugambirawo amugamba nti nziza ku woofiisi sikyayagala kukola. Ebbanga lya myezi 6 nga bakukozesa, mama aba ali ludda waawo. Anti kati nange nakati saawa eno mu bulamu bwange ekintu kyasinga okwebuuza, mama yabanga ayina kyakimanyiiko oba nze nange mu ndowooza eyange ngamba mama yabanga ayina kyakimanyiiko oba naye yalekanga amukubye kalifoomu nga nze ye nga tiyazuukukanga ng'azimbye amaaso kyenkya yeebuuza omukyala, omusajja yalina omukyala, naye neebuuza ebbanga eri lyonna omukyala ono yalowoozanga bbaawe yabanga alagawa mu biseera ebyo. Simanyi kituufu awo, Mukama y'amanyi ekituufu ekiri ku bintu ekyali awo mu makati awo. Ninsirika kati nimugamba enkeera waako nti nze sikyayagala kukola kuba bwakya ninyambala yunifoomu yange nintuula nimugamba nziza ku woofiisi sikyayagala kukola. Naŋŋamba ati ompita musiru kukuzzaayo tojja kudda. Baba yennyini ye yasooka kunsookerako yansanga ntudde nimugamba saagala kukola zaayo ku woofiisi. Naŋŋamba tojja kudda ku woofiisi, ompita musiru kukuzza ku woofiisi otuukeyo ogende ogambe nti mbadde nkukozesa, ompita musiru sigenda kukuzzaayo, wanu tolivaawo obulamu bwo bwonna, wanu tolivaawo mpozi olivaawo oli mufu. Ng'ani agamba ebigambo ebyo? Baba wange yennyini omusajja omusiraamu oyo yali boosi wange era nze gwempita baba wange kubanga ye yali boosi wange. Yaŋŋamba wano tolivaawo mpozi okuvaawo okwo olivaawo ng'oli mufu. Omusajja yatandika kunsigalira mu nnyumba. Tuli ku munyanya yaka yakoze okuseeya yake. Nze nno olwaleero ebigambo kumpi nze byambuze nensalawo okubuuniikirira nga mpuliriza emboozi ya mwana muwala. Ekituufu kiri nti ebintu bingi mu nsi ebizza bitunyumizibwa, naye ng'okubikkiriza kwabyo kitwala okukkiriza kale okw'amaanyi, kubanga bingi bye tuwulira olumu ne tutandika n'okubuuzabuusa nti ddala bituufu bibaayo, bwe kiba tekinnakutuukako osobola okuwakana. Naye omukyala ono oba omuwala ono byatunyumiza agamba byatuuka ku ye. Mu butuufu nange nabonaabona kituufu naye yankikkiriza, naye waliwo bye ssaatuukako. Kati ng'okuleepingibwa omuwala ono baamuwonga mu famire yamukuza ng'emulonze. Mu butuufu emboozi ye ewuniikiriza.
njagala tugimalirize era nsaba tugumiikirize. Nkimanyi mwenna tebalese kyekimu, naye nzikiriza nti bwe tunaaviira wano nga buli omu otegedde okuyambibwa n'okuyamba kyetaagisa mwani ani gwe tulina okwesiga bw'abazze okuyamba era ye okuyamba kwafuniramu wa kubanga nakyo kikulu. So mukwano kyoyitamu sikusiisa lwakuba nti nkugamba nti tekirumya, olina obulumi bungi ku mutima. Nze olaba nakati n'okwebaka kwannema. Omuntu n'owoobeera gwe n'ojja n'onkwatako bw'oti ndi mutulo. Kati kiri ekintu kimala kyaganira mu bwongo kimala era nikizuukuka. Kuba mbadde ngenda kukubuuza naye nga ddala omuntu ayinza otya okunkozesa okumala emyezi 6 nga mu butuufu siwulirangako nga mbitegeera biwadde kanange awo wantabudde naye bwanga Mukama ku luno yakulinza olabe ekibaawo awo wentegedde nti kisoboka. Elizabeth ova otya mu nnyumba eyo? Ennyumba yaginsibiramu ennaku 3. Nindowoozaamu nti bannange jjukira bali abantu omusajja ekyasalawo omukazi akiwa ekitiibwa ate n'omukyala kyasalawo omusajja akiwa ekitiibwa. Baatandika kunsibira mu nnyumba essimu ne bagijjako wifi. Jjukira eri essimu ze oli awamala kujjako wifi aba akumaze tolina gw'oyinza kukubira. Essimu yali yangulira yali yagisiba. Essimu yali yagisiba n'obwoteekako airtime tagendako. Nina nakati ku ssimu yange wano airtime wa mitwalo 10 oba eri ebuwarabu ate jjukira nalina ennamba ey'eri ebuwarabu eya Zaina naye nakati yagaana kuloadinga. Yali yagisiba tegendako airtime yonna ng'oggyeko ekozesa wifi kintu kimu. Ate yali ampa wifi kati ekyo ekiseera yanziggyako wifi. Mbeera mu nnyumba omwo ennaku 3 siina gwe nyisaga nti owaaye munnange bansibidde mu nnyumba nti oba kino. Kati awo no gijjayo gikwate tolina buzibu gijjayo kuba gena tugira gijjayo. Mukwata omugamba akugumiikirizeeko. Sooka ongumiikirizeeko nina wendi sooka olinde Lindako omanya kyagamba. Kati nkola ki mukazi munnange mbeera mu nnyumba ennaku 3 nga tiwali amanyi nga n'emmere tibakyagimpa. Kati awo ekinakola nanoonyawo okuyita ne wabula ennyumba yaabwe baalina oluggi luno olwa geeti nga lwo balina oba baalukola batya nze simanyi owoogenda n'osemberera ku luggi luli lukaaba lwina bwe lukaabamu. Lubeera lukola alamu baataako alamu nga lusensinga. Ennyumba eriyo yennyini okugivaamu twayitiranga mu lifuti naye ng'ate bo bennyini be balina okunyiga lifuti egyo eryoke ekukkirize wansi gye mulaga. Wange Ennyumba eyo bwe bati bwe baali baagikola. Kati nze nali nsula ku fuloowa ya 2 naye ennyumba eri yali fuloowa 4 kubanga eyo mu kibuga ye yali fuloowa 5 naye ye mukyala yali fuloowa 4 kubanga naviirayo mukyala. Kati mba nkoze eki? Mba ndi ku gundi nnoonya ekyokukola kibula. Kati awo ekinasalawo magezi bwe yanzigira baali balina ennyumba eno waggulu wansi waayo wano baali bazimbako sino ennyumba za base quarter wansi waliwo base quarter. Kati waggulu nalowoozaamu nti kati baali bansibirayo kati kwoli tebaasiba kisenge naye bandekayo mu ruumu yange omanyi n'okufulumayo oyinza kufulumayo n'ogenda ng'eno ku kaseedi oba ki ebweru ku balikooni. Kati tiyansibirayo luli yali yansibirayo naye kati ne basiba luno olwange olwefulumiramu genda bo gye bali ndyoka efuluma ebweru. Kati kano akabalikooni olw'okukabalikooni ne baluleka kati ne bagireka kati nifuluma ebweru. Kati onafuluma ng'omuntu bw'onafuluma n'olingiririza wabweru. Nafuluma nindingiriza wabweru niŋŋamba n'obwe naasigala mu nnyumba y'omwami ono stiru ngenda kufa kuba nali nkimanyi nti ngenda kufa kubanga nalowoozaamu oba ntwala mu nsozi waggulu ninzijukira bino ebyo omusajja zankozesa ninzijukira endiga ezibasuusiza mu buliri bwange ebbanga ninneebuusa baali bagenderera ki nti bano bayinza kuba baali tibandeeta ngu bandeeta ku mukozi balina ekigendererwa ekirala. Kye nakola nagenda waggulu ku kananka kaabwe ku kabalikooni nga kali niŋŋamba okufa guba mulundi omu
n'okuzaalibwa guba mulundi ogwo nimanya nti munsi muno engeri nabeera mu bwomu kuva edda ekyego kimu ekisinga okunduma mu bulamu bw'ensi eno abaana bange nakente abaana bange nalowoozamu abaana bambi naleka amasuulidde omukadde wa kyaki ningenda kati mwe naafiira eno abaana bange Bonimvaayo nayimirira ku gundi waggulu ku kibalikoodi ningamba kangweyo oba menyeka oba nfa naye ndeme okufiira mulimu kubanga banzigalidde mu nnyumba ennaku 3 tiwali mmere ndyani mu kubonaabona obulamu bw'obulumi ningakanyina essuuleyo atirisiti obwennaanfa nfe obwonnamenyeka ma atirisiti menyeke naye nga nfulumye mu nnyumba y'omwami ono bwenti bwe nayimirira waggulu nabuuka mulundi gumu ninga ku kibaizipota ekyali kiri wansi wa kalina eyo ninkigwako maze okukigwako abantu abeeri n'eri baali bandabye ngumbuuse baali bamanyi nti nguddeyo nfudde wansi abantu be baawonye obulamu bwange onagwa ku kibaizipota ekya wansi abantu bayekuŋŋaanya abaali bali seedi zakuseera kubanga twali tuliraanyaganya esseera eri kumpi abantu bangi abawarabu bajja bangi ne bayimirira awo kati mukama nga bwagera ennaku ze ziba tezinnatuuka ez'okufa era toyinza kufa nabuuka ninfaayo nigwa ku kibaizipota ekyo siina we namenyeka ku kibaizipota ekyo okuvaako nasangayo waliyo eddaala eryali libeerayo buli naku nga simanyi ti weeriri awo we natiira mukama nga mukama olina obuyinza kati eryo eddaala lyennyini lye lyanzikiriza wansi nakiririira ku ddaala eryo nga n'abantu bambi kwebali abantu boosi ayawulira abantu abali ebweru baleekaana ebweru w'ekikomera kye n'afuluma alingirize waggulu mu ddinisa agenda kundaba nga nzikirira yayanguwa mangu nakkirira najja ajjukira anyiga lifuti nakkirira wansi naggulawo oluggi amala kuggulawo najja ajja nkwata abantu bennyini be baamukomya ne bamugamba tankwatako ayisa nvuga nzize ku woofiisi nga nabo kwebali oba ntwale ku poliisi ebintu bibiri alondeko kimu kati awo boosi tiyanvuga kuntwala ku poliisi tiyanvuga kuntwala ku woofiisi yandeka nintambula ningenda baali batuwadde taaga ku woofiisi otwali tugenda eziyinza okuyimiriza emmotoka zeeri nga bwomanyi tiziyimirira ate jjukira paasipooti yabeera nayo buli kimu yali tanankolera nkamba emyezi 6 siina nkaana paasipooti yagirina kati yali takoleranga visa yali tankoleranga emyezi 6 yali tankoleranga visa kyokka nga olina kumala myezi 2 oba 3 ne bakolera yali tankoleranga banzunzanga ne bantwala mu ddwaliro ne banzijjako omusaayi naye ne bamuggyako omusaayi nze simanyi kiki kye baali bategeeza nga nnimba nti ngenda kukolera inkaamu tutuuka mu ddwaliro ne banzijjako omusaayi naye bamuggyako omusaayi ne tukomawo ewaka awo natambula nimala tambula kubanga natambula akadistansi sikaali kawanvu kalinga ngaokuva wano nakukupa wali awo nindaba buno bugundi bukaaga obuyitawo obutakisi bweri nalina gundi yange taaga yange ninyimiriza nizigyayo taaga yange ningikola bwenti motoka omwami nayimirira nemunyonyola naŋŋamba ati nkutwale ku poliisi oba nkubire ofiisi yo kiyasalawo nimugamba kubire ofiisi kubanga gye nali neetaaga mu kaseera ako enamba z'essimu zaaliko ku taaga gye nalina nakubira ofiisi yange abaha namala bakubira aba ofiisi n'abategeeza namala kubategeeza aba ofiisi ne bamugamba ankuume gyendi ekifo ekindimu then bo ne bakubira poliisi yaki poliisi eyali eri mu kitundu ekyo kinalimu kubanga we nalindi waali wala wali ku ofiisi yali eringa wanune katugeze ne Masaka wali Masaka kumbi kati ng'obudde buzibye kubanga zaali ziri mu ssaawa emu awo obudde butandise kuziba tebasobola kuvuga kuva eri bajja bankime bakubira ofiisi eyo mu kitundu ekyo
ne babagamba poliisi eyo mu kitundu eki nejja nenkimawo ku sseero gye nali ntudde ne bamugamba beerawo omukuume katukubire poliisi ne bakubira poliisi nejja nenkima ne bakubira ne boosi wange yennyini ne bamugamba mangu bwabula sagala bwabula ogenda kutuwa omwana kati kwata genda mangu omanye nti agenze ku poliisi okoleki oseininge nti yasuze ku poliisi. Twali tuli awo naye najja natusanga ku sseero omupoliisi n'antuuza mu mmotoka ya boosi wange naye n'atuula nemugamba avuge ne tugenda ku poliisi. Twatuuka ku poliisi ne bamubuuza tewali buzibu nimbagamba nti oyo ankozesa akibaga nti oli ankozesa kiro mba neebase nankozesa nimbanyonyola embeera gye mbadde mpitamu ng'ate anzigalidde n'omu nnyumba ennaku 3 nga nyeena ebyo ebiseera nga sikyafaananika bambi. Ne bamugamba nebaŋŋamba ogenda kuddayo okole namuga saagala ddeka ofiisi ejja enkima enkya tunaabimalira ku ofiisi. Kati ofiisi yajja nenrisiivingawo ku makya ne bantwala twatuukayo nimbanyonyola lwaki nvuddeyo kiki ekyembadde mpitamu naye abantu beeri nabo balyazaamanya nabo banaabanyonyola bambi tebalina kye baayogera baasirikawo busirisi. Nabeerawo ku ofiisi kumalawo gwali mwezi gumu nga ndi ku ofiisi ekyo. Bamukubira boosi bamugamba aleete pasipooti yange, pasipooti agireeta. Amaze okugireeta pasipooti boosi agamba nguye yakyanneetaaga nzireyo nkole ki mukolere. Nabagamba nze siddayo kumukolera n'obumunzize mu nsi yange sikyayagala kumukolera. Boosi oyo ekyaddirira yayitira mu muntu nga gwe bw'onojja n'oyitira mu oli n'omugamba akugule n'amuwa ssente oli najja n'angula n'akutwala eri najja n'angula ku ofiisi. Amaze okungula nze ngamba n'olukwe ofiisi eyo yennyini yali ekimanyiiko. Ofiisi eba tekimanyi naye ye oli bakikola ekyo asindikira omuntu omulala najja n'akugula n'akutwala gyali. Yayitira mu muntu omulala omuntu najja n'angula ku ofiisi ne bantwala. Onagenda wo omuntu oyo namukoleyo ennaku 4 nga nkolawo omuntu oyo ayajanguzi. Bukya ku makya ngamba Liza oli mwana mulungi omanye emirimu omanye okukola. Nimubuuza ati naye jangu tugende mubuuza nti boosi nkola bubi ebyekukoledde tobisiimye nzizaayo ku ofiisi. Nangamba oli muntu mulungi okola emirimu yo bulungi ate sifunangayo mukozi akolanga gwe naye mukwano jangu tulina gye tulagako naye tujja kukoma. Angamba ngende n'ebbaaga yange tutuula mu mmotoka n'ebbaaga nagenda kulaba omwaka anvuga nziza wennyini we nakola ki ennyumba egye nali ndimu yennyini. Lizi manje mukwano eno emboozi yo ng'egenda kutandika okuntama. Yanziza mu nnyumba yennyini egye nalimu. Wayingira mu nnyumba munda? Saayingira. Yavuga nantuusaamu n'amala kuntuusa tutuuka mu kikomera yennyini twayingira mu kikomera ky'oyo omwami. Nimbagamba sinzira omwami oyo kye yampiza ekineetamu emyezi 6 sigenda kumukolera mwami oyo at least munkuba amasasi nfeewo naye nga siseemu kumukolera. Bwe nkugambira nti ofiisi yali ekimanyiiko ngubanziza mu nnyumba y'omwami oyo bennyini baakubira ofiisi. Maze kugaana kuyingira baakubirawo mu wenyini owa ku ofiisi oganya yingira mu nnyumba najja yennyini n'avuga najja we tuli mukazi musajja Muhammad naye baali bamuyita Muhammad nga naye Muwarabu naye Muwarabu era ne bamukubira najja obuyajja yaŋŋamba kimu yingira okole biri ebibadde bibaawo tebigenda kuddamu kubaawo. Namugamba sigenda kukola ayisa munzita ayisa munsuula mu dduuku ekyemunaawulira mwagala kola kyemba munkola naye sigenda kuddamu kukolera mwami oyo. Nagaana namala gaana oyo omwami owa ofiisi n'antuusa mu mmotoka eyiye n'anvuga nanziza ku ofiisi. Noono yali antutteyo yennyini n'akwata ekkubo n'akola ki n'avuga nadda ewuwe nadda ku ofiisi nejjusa olunaku olwanzijja mu nnyumba ya Muhammad yali ankozesa nalwejjusa yali ankozesa nali mpita mu bulumi naye embeera yinabonaabonera ku ofiisi eyo natuuka okwejjusa nti singa nasigalayo ati sibanzita niivaawo.
kati bampa mmere yakiŋŋamba nga bw'oganye kukolera Muhammad ono bw'oganye okukola ojja kulaba ekinaddako tiwali mmere. Amazima bannyima emmere nga siina kyendya ku woofiisi yadde neki nsiiba njala. Amazzi nyona ninywagana ag'omutooyi tuba tunaabisa emikono gensana ninywako nimba naabanera ku woofiisi ng'esimu bagisikyeko siina gwe nnyinza gamba nti munnange nti owaayo kiri bwe kiti. Nintuuka ku woofiisi awo we nafunira chansi nfuna essimu. Waliwo omwana yali mugundi mu Pakistan eyampaako essimu ye ninjogerako. Nalina enamba ya jjajja muwala wa jjajja ono ninjogera nawe nimugamba bannyimye emmere sirya mmere nfiira ku woofiisi mugende ku woofiisi ya Uganda mubagambe. Nga mazeewo ebbanga ki nga tebakuwa mmere? Nali mazeewo omwezi gumu na wiiki 2 nga tebakuwa kyakulya kyonna. Bano abaana abajja nga be bampange bankwatirwanga ennaku ne bampa emmere ne bakubbira ne bampa emmere oba balina ebintu byabwe ng'ebibaleese ng'ebyo ne bakubaako n'owangaliramu obwo obulamu olumu olunaku olulala ne luziba nga tolina kyoteeseyadde mu lubuto. Kati ono sisita wange kale gwe mpita sisita wange bambi ye yagenda ku woofiisi niyeemulugunya. Kati ate amaze okwemulugunya omwami oli we nalabira nti abantu abawarabu balina omutima bibi nange ndi siri mulungi atuukiridde ku kikumi akinnakyo naye abantu bali babi. Kiyakola yalimba woofiisi n'abalambuza emmere ezaabo ezibalya n'abagamba omwana alimba emmere tumuwa yiino yeebaka bulungi naye tiyampa mwaganya nti njogereko n'aba woofiisi abo. Nagenda kuva ku woofiisi okulaba obulamu bwange nti nkomawo Uganda wano obusente obunalina bwonna omwezi ogubansasula ogw'omukaaga $900 bagitwala saasigaza. Waliwo sente zinakolamu oyo omwami eziyali ansasudde $300 nago tebampa. Zino ennaku ennya yampa $300 nazo tebampa bazisigaza ku woofiisi. Ngenda ekyanziza ku woofiisi olunaku olwo kyali kimu bwe kiti gwali natandika kusesema omusaayi. Saazi zanduma nnyo nintandika kusesema omusaayi. Kati awo obunasesema omusaayi kwe kwali kuva ku woofiisi kwange Mukama we yannyambye. olina kyayagala okundaga? Naalyetaase mbaako bye mbalaga oluusi oli ayinza kugamba alimba oba ali mu katemba ye naalyetaase mbaako. Essimu ebadde ki? Enuyo bweti egira niyeetooloola oba lwaki kano aka mu nsi muno abantu nga ensi ng'ejjudde ennaku. obunasesema omusaayi kwolu kubanga olubuto lwandumanga nnyo nga siina kyendya. Kati ntandika kusesema omusaayi. Bwe natandika okusesema omusaayi ogwo bano baatya basooka kuwayiriza bannange nga be bampadde obutwa naye nga tibamanye ebbanga eri bannyimye emmere ku woofiisi ezo. Alisaazi natandika kusesema omusaayi. Kati awo ekiseera okyatuuka ku woofiisi ne bagenda baatya nnyo awo kugenda ne bambuukingira tiketi ne bantwala ku kyeki ya COVID-19 ne bankomyawo wano mu Uganda. Wakomawo ddi? Nakomawo ogw'okuminagumu nga gutandika. Wali wagenda mu Gwakusatu? Nali nagenda mu Gwakusatu. Kati awo bankomyawo nga sisobola kwekwatira kikopo mu mikono gyange muno nze nsobola kwenywesa kubanga nali nkankana. Nali sisobola nti ntambule nsobola kwetambuza nga muntu neewaniridde nzeka nga siina sapoota. Nakomawo era ku kisaawe ono omukyala omukadde bambi be bapangisa matuuka eyanninawo ku kisaawe ne bankomyawo wano ninzija ninneejanjabya ne banjanjaba ne bantwala mu ddwaliro ne banzijanjaba. Bangenda ne bankebera mu sikaani ne bagamba nayinamu ebbu eryali lirimu amaba ga alisaazi kyekyali kinviirako okusesema omusaayi. Kati ne banzijanjaba ne bamala kunzijanjaba nimpona bulungi era neebaza Mukama kubanga ndi mu nsi yange naye ndi mulamu siri mufu ndi mulamu naye ebisoomooza byebyo bimusaba Elizabeth
emyezi gye wakola gino 6 mu kiyumba ekyo ssente zo bazikusasulanga? Sijja kubawaayiriza bansasula. Ssente zo wazisindikanga ewaka? Nazisindika waka. Kirungi. Kugyeko guno omwezi ogwo ogumu gwokka baalya naye emyezi baagikuwanga. zimpa ssente zange. Okimanyi nti Wawona okufiira e Buwarabu? Nawona okufiira e Buwarabu, naye e Buwarabu ngamba nti oba nkyayongera okugenda, oba nkyayongera kugenda. Oyagala kweyongera kuddayo? Nalyetaaza enzirayo ku lw'embeera gye mpitamu. Mwana ggwe sooka olindeko ku bye wayitamu bisobola okukkirizisa okwagala okuddayo e Buwarabu mu Bawarabu? Waliwo okuyita mu mbeera n'ogamba ati duli nagiyitamu kansabe Mukama ku lumu obwengamba nti nsira Buwarabu, Mukama mpa awantu wange. Elizabeth, mbeera ki gy'oyitamu ekusindiikiriza okwagala okudda e Buwarabu ku mbeera gye wasanga ku luli? Mbeera gye mpitamu ssaawa emu nga bwe nkugambye nzize neepandisiriza kayumba kange buli kimu. Ssaawa emu ekyokulya sirina. Tolina kyakulya? Aw'okusula era tusula mu kayumba k'omukadde oyo naye ng'ate naye bambi kayumba ka kyaki yamuwa ng'omuntu bw'ogamba oti nsulewo wano alabirirewo ne bamuwa ow'okusula. Yes. Kayumba ako tukasulamu kwegamba akulabira abantu 12 mu kayumba ako, kwe kulya abaana abange, kwe kulya abazzukulu ab'omukadde oyo, kwe kulya abawala. Akayumba sikitegedde. Luumu zimmeka? Karuumu bwe kati nga bw'obumanyi obw'e Kampala era nga luumu emu? Luumu emu. Musulamu abantu 10? Gisulamu abantu 12. Ne Elizabeth, kisoboka ekyo? Kisoboka mukwano. Oluusi nyinza kugamba nti ndi mu katemba n'otwalyetanze kutuukawo, tusobola kutuukawo. Oba n'owaliise ng'omuntu bw'ogamba oti kankuwe surprise nzize nga toŋŋambye, oyinza kujja ne weerabira. Kayumba ako tukasulamu naye nga n'ekyokulya mukwano tiwali. Obusente buli obunali nkola nga nesindika wano, kisooka nalina abaana balina okulya. Ekyokubiri obunatuuka najja ndi mulwadde nzinzijanjaba. Ne tuva ku ekyo natuuka mu mbeera nga siina wa kusula, ng'olumu mba nsanze nsobola kugwa bweru ng'awo ninneebaka. Naye nga bw'omanyi Kampala wano okwebaka wabweru. Oba otaliseewo oba toliseewo. Oyinza enkya ninsula wano, wali nindaba nti kati leero kyagaanye kagende nsuleko wagundi. Eyo embeera yennyini yampaliriza okulowooza okudda e Buwarabu. Ekirala ekirooto kyange kyali kintutte e Buwarabu tikyaggwa. Eky'okuzimba akayumba ko mu kapolitiko. Nzimba akayumba kange. Atiisiti onoonyanga kyakulya ne sukulu fiizi bw'abaana naye ng'olina woova. Kapoloti okyakayina? Akapoloti gye twogerera ssaawa eno obwembaddebaddeko obulungi ningamba nti mbadde mu bulungi sikyawulira nti ndi mulwadde. Nindaba nti ate munnange naraajana wano siina kyakola. Mukazi munnange nakoowa okukozesebwa mu wooteeri. Abakazi ba wooteeri bavuma, abakazi ba wooteeri batunya. Ningamba Saudi byagaana angezeeko Dubai. Waliwo omukwano gwange gwe nali nannyonnyola embeera yange ey'obulumi nankwatirwa ekisa. Naŋŋamba Elizabeth, sigenda kusasulira w'okusula, sigenda kukuwa kyakulya, ssaawa eno weetaaga mulimu. Kubanga n'obwe naakusasulira w'okusula ninkuwa ekyokulya, kimanye obusente enkya bujja kukya landlord ajja kuba abanja, tolina mulimu tokola. Ekyokulya naakikuwa kumala bbanga ki, ssaawa eno ekiweetaaga mu bulamu bwo weetaaga mulimu. Kiyankolera kimu yangamba nze kankubuukinyire tiketi, kugulire visa, tambula ojjeemu okole, oddemu okole. Sigamba nti luli owafuna ebisoomooza nti nakati era kijja kubeera kyekimu newankubadde weyita mu bulumi obwa buli. Jangu okomewo okole kubanga tewali muntu ojja kubeera osabiriza oti gundi mpeereza kino naakikuwa. Kati poloti n'ogitunda? Saatunda poloti, ye yambuukingira tiketi omulundi ogwasooka. Ne gundi ne visa naginkolera. Ntambula nali ngenda 26 Desemba ngenda Dubai. Ntuuka ku kisaawe baŋŋamba nti nina COVID. Nkomawo mu ddwaliro e Mulago banzijanjaba. Obusentesente obwali busigadde gye waggweera eyo Mulago, awo nvaawo bankebera bulungi baŋŋamba siri mulwadde, sikyalina bulwadde, komawo wano mu rawundi yaffe
era kati awo naŋŋamba munnange lulinze nakuteekamu ssente saawa eno sirina nezifa lulinze yakuteekamu zaafa naŋŋamba ogyeko kati ekyolinawo mu bulamu bwe kyosigazaawo olinawo visa naye ng'ate visa gy'olinawo eggwako ennaku z'omwezi 12 ogwokubiri naye osobola kupangapangawo eza tiketi n'ojja n'okola ki n'okola kyenakolaawo nanoonya ssente ow'okuzimpa nga sirina kyenakola nasinga busingi poloti yange oli nampeereza $1,200,000 ninziramu nimusindikira oli naddamu nambuukingira tiketi bupya era nabwo kizzeemu kyekimu nti ntuuse ku kisaawe ennaku z'omwezi 19 positiru lwangamba olina covid tosobola kugenda bweru kubanga kati oliko obusibe ekyokubiri katonda ayinza oba ateekawo ekyakuyambe ku luli nga osimatuka okufa nga ku luno bw'ogendayo ate ogenda kufa lwa nsonga emu okyaliko obusibe oba akuwonga kati olina okusooka n'osumululwa bw'oba waakubaako kintu ky'onaasobola kukola ki so nga bw'oli ku kyaneeno eŋŋanzi kyaneeno eyansitula okundeeta mu bantu batulaba waalisabye bantu bakuyambe batya gwe ku lulwo ng'omuntu ti singa wabayo omuntu awulidde emboozi yo n'akwatibwako obuyambi bwe weetaaga essaawa zino oyinza kusaba buyambi ki nze obuyambi obwange nga nze bunaalyetaaza okusaba ekisookera ddala mu bulamu bwange neetaaga mulimu wayinza kuba yalina omulimu naŋŋamba ati munnange omulimu nze ngulina bw'oba tozeeyo eri jangu okola omulimu guguno oba n'obuyambi obunaalyetaaze buyambi bwa ssente bambi ku lwansonga naalyetaaze nnunula akapoloti k'abaana bange kali saalyetaaze tate nako kasaanewo nti kasaanewo mu ebyo naalyetaaze akapoloti k'abaana bange ati sikadde mu mikono gyange newankubadde si kazimbe naye nga kali mu mikono gyange omuzira kisa yenna asobola kunnyamba ku ekyo era mukama asobola amuteera omugisa then kino ekya tiketi asobola okunsabira yenna awulira asobola kunsabira nga kituufu asobola kunsabira nsaba kunsabira nze manyi nti obusibe nga bw'oyogedde obwenkyalina omwami oli paasipooti yange erina kye yali egiteekamu ku lwansonga nali nkyali Saudi nga sinakomawo wano waatuuka ekiseera ng'abantu bajja kungula ku woofiisi naye oli awo atunula mu paasipooti yange ngamba ddayo weesootinge ne boosi simanyi ekiri mu paasipooti nali manyi nti yagibaaninga erimu ekigundi kisitampu kino ekimyufu paasipooti yange timuli kirimu kyonna naye nga buli agitunulamu sooka genda weesootinge ne boosi wo kiyambawo ng'abantu bana boona bazze kungula baŋŋamba ekintu kyekimu aba amaze n'okusasula buli kimu kyawedde akugambye ngenda kukola ekintu weekiti oba weekiti olutunula mu paasipooti yange agenda weesootinge ne boosi wo kati ate era kyekimu ekindiko nva wano nkoze rizatisi wano emulago lyensubira lyeddwaliro ekkulu eryaffe mu ggwanga ngenda wali ne bankolako kyaki ne baŋŋamba ni mulamu nzirina wano n'empapula nayise nazo naye ntuuka ku kisaawe wennyini olutuuka bwe wati baŋŋamba olina covid naye olukomawo mu ddwaliro nga ngende n'ejanjabe ng'oba baŋŋambye olina covid oli akukebera naga tolina covid ddawo okagenda otuula ojja mufula wabaawo ebikulaba ebitakukkiriza kusobola kukola ki kati nga paasipooti eyo tennaba kgenda mu maaso nakeberwa kikirimu gwe wennyini omuntu oliko obusibe eggwe ng'omuntu kati okusaba nze wendi ngenda kuyimirira n'abalala bagenda kuyimirira weetaaga okusooka okufuna deliverance ekituufu ey'amaanyi mu kwewaayo okw'ekitalo mukama agenda kukolera ebyekisa nkimanyi ogenda kununula kapolotiko katonda agenda kukozesa omuntu omu oba oli awo ate ozimbemu n'akasiisira munaasobola okusiisira n'abaana bo wabula nze nga nze nayira ku kyewatuukako ne kyewayitamu sisobola kuwa magezi ate gaddayo ne wano katonda asobola okukuweerawo manyi kimu nti wonaaba osumuluddwa katonda ajja kuwa n'omwami akuwasa akwerabiza ennaku eno okuva lwe wazaalibwa paka olwaleero kuva w'okuza okutuuka awo towulirangako muntu yenna akusanga n'akwefaananyiriza famire emu ng'alaga nti oba ofaanana omuntu w'eri ogendeyo olabe nga nange mama wange bwe namuzuula oluvannyuma lw'okumunfaananya ku ssomero tomulinaayo sirina bwe nali mpuliddeko ngamba nti oba ofaanana gundi nti oba waliwo kubanga ekisooka na bano bennyini batuuka okufa nga tebaŋŋambye ekitundu kyennyini ekituufu kye bannondamu
tebaabikubuulira. Nga twesinaalizeewo ku kitundu awo ningenda ninnoonyereza oguli maama wange yali kumpi awo nga bino ebyolaba ebyogamba nga wabeerawo eno puroguramu yetaasa makaago ku bukidde naaligenzeeyo ninnoonyereza nti oba bansuula mu kitundu bwe kiti kubanga buli onakibuuzanga nasooka ninkibuuza taata yaŋŋamba tobimbuuza n'asirika nabuuza ogunaliise maama wange naye maama wange yaŋŋamba nze tombuuza ebyo twakulonda kasasiro twakigamba kati ebirala nze tombuuza kati anasirika busirisi ekyobugagga kyolina Elizabeth kimu ekyobugagga osenga Yesu wange ate ekyobugagga ab'eŋŋanda abendina be baana bange abendina obulamu bwange obwo bwe butyo nze okusooka mu byonna neebaza Mukama eyakumanya kubanga yakulokola. Nno womanya Mukama ebintu bigenda kukyukira ddala mu bulamu bwo era kubanga singa siye wandibadde ne kati wano toliiwo n'obulamu bwo tewandisobodde kukomawo nabo eyo mwebyo bye wayitamu kubanga baali bakuttirayo. Jjukira omuntu okutwala mu nsozi n'akubuuza nti oli mu periods nga tesigwa omugambye ate nga bakwambusiza ku lusozi waliyo bye waloosa already balina obuso ate omusajja asala endiga ezibadde zisula mu luumuyo ate yennyini gw'osanzeeyo ne bakubuuza oli mu periods kitegeeza waaliwo ekigenda okutuukawo ku bulamu bwo naye nga kino Mukama kye yasizaamu okukola ki kati nkuzaamu amaanyi nga nkusiibula nti nga bw'ovuddeyo n'ojja osaba obuyambi Katonda agenda kukozesa omuntu omu oba babiri oba basatu abagenda okukyusa obulamu bwo. Manyi olina okukkiriza mu Katonda ku byakuyisizaamu. Weerabire famire yo, weerabire abantu bonna baliba baliyo balijja ate tobakyawa kubanga nabo bajja baba n'ensonga gye bakuwa lwaki baasobola okusuula ku street. Bayinza oba tebali nayo maama we ayinza okubanga embeera eno yeekutuukako yagiyitamu gwe tewafuna lubuto no Muwarabu nga kutte kati ayinza oba yafuna embeera yeemu abakazi tuba n'ebizibu bingi nga baamuleepinga n'afuna olubuto lwo n'anoonya kitaawe nga tamuyamba n'akubula n'akukwata n'akusuula. Weebaze Mukama nti yakusuula mu ttooyi teyakwokyesa amazzi teyakutuga wasigaza obulamu. Oli bujulizi obutambula olina ekifaananyi kirungi ky'ogenda okukolera abantu okuddamu amaanyi n'okuguma mu mbeera buli omu gy'adde ayitamu okulaba nga yeesinga okuba ey'amaanyi mu butuufu sitoola eyenkutteko naye nsaba Katonda agenda kuyimusa. Mu kiseera kyonna nkubira ku ssimu w'oyagalidde nkwetondera ebbanga lye mmaze nga sikulaba kirabika wabaddewo obusibe gy'oli ngenda kuyimirira paka Mukama w'anaakola ebyekisa. Tova mu bulokole abasajja sooka obeesonyiwe. abo bonakola na Mukama endagaano Mukama wali baleese owange omutuufu anagatiye n'omutuufu kubanga saawa nekikyasinga mulamu wange nakyo okuleeta obuzibu gamba nti n'omusajja gwenafuna naye yandeetera obukosefu ha mutima. Ebyo bibaawo mu bulamu so totunuulira bulamu bwe mabega Katonda abikuyisizaamu yakyali ye Katonda omu agenda okutuusa mu bulamu obadde bakutwala ebuwalabu. Kale sibula ku balabe balabe bamunyenyeyaka neyanziza bamikwano bataata bamaama basisters neyanziza bamikwano okunfolowinga in fact gaba ennamba yo y'essimu bamikwano abanasobola okunfolowinga n'abafolowinga gundi eno channel eno bannange bamikwano tweyanzeege ennamba yange ayo Mukama ogwanayisizaamu okunkozesa eri 07 okunyamba eri 0756229214. Amanyi ery'ettaka muli Elizabeth era neyanziza bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abankuumire eri 0756229214. Omuntu yenna alina ky'osobola ng'omanyi bulungi ng'olina ky'osobola bambye munyambe bamikwano bamaama munyambe ekyempitamu bamikwano mukimanyi akapoloti k'abaana bange ke kasinga okunumya omutwe bambi mumbeererewo mbegayidde n'obuwondeefu era buli anaatoola kyonna kyalina Mukama amukubisizeemu amuzizeewo n'ensaagi neyanziza mwebale nnyo mwebalire. Kale buli bwe nkuyita nti waliwo gye ŋŋenda mu kusaba nkusaba ojje mubeere bulungi mweraba.